Yes, mugamba mutse abekumira ku MTV Uganda kusinza national mbankomye obuterevu program yaffe enunje bagamba batya abantu b'emukono mugamba mutya abantu b'Emmengo mugamba mutya abantu Kampala yonna n'ebitundu ebiriranye oba Uganda at large mugamba mutya akansobire muri bulungi ya naffe tuli eno tukikuba mpola ate tanasalawo ne munyiga ku kadde muba bamanyi nnyo n'abasubscribing nga mwebale nnyo abatulabira ku Facebook page yaffe eya kusinza national oba eya MTV Uganda namwe mukola kyamaanyi nnyo mbagala nnyo naye kansubire nti ate obulamu tebubatwala bubi nnyo kusinza national nabagambye nti tukyalina emboozi nyingi nnyo eza mukulu Wamala era nga tugenda nga tumubaleetera mpola tumweyongeza buli mu paati gye tunaaba nga tumuleeze mu kitundu kya leero nga sina kigendamu njagala okusooka okusiima abawagizi baffe ababadde mu bitundu biri ebyasoose bu messages mbulaba amasimu gatukubirwa buli kimu nga musaba parts ez'enjawulo eza Wamala naye njabasaba tugende mpola kuba mukulu Wamala si mwangu wa kufuna musajja muzibuzibu naye nga njagala okwebaza abo bonna abatukubidde ku masimu abagala okumanya ebyenjawulo n'abagala okumumiitinga mbasuubiza kino nti njabba mutuusaako naye as per now tukyakola strategy tulabe tusobola tutya omumiitinga nga buli omu takosebwa oba ki kuba ebintu by'ennono mubimanyi bya bulombolombo bitambulira mu mitendera so si mwangu wa kufuna naye tumufunye nate olwaleero era nga tugenda kubanga tumweyongeza mu kitundu kyaffe kino producer waffe ojja kuba okineeminga tusimanyi batuli ku kitundu kya kumeka naye nga Wamala tukyali naye mu mboozi yaffe naye olwaleero kasooka abeeyanjulire then mbazeeko emabega katono ogamba otya mukulu Wamala nga nsanyusa okulabako nange okuddamu okusinkana obulamu bugamba ki obulamu obwange si bubadde bubi alhamdulillah Allah akyakuuma oli otyeyo Embeera simbi tuli bulungi okutwaliza wammwe bale kunkyalirako ne leero wayi ngambye nti mukulu Wamala nga si mwangu wa kufuna naye kyoba olina omumanya nga wobulidde enjogera mu introduction yange abasajja bakunoonya abaana baagala kulaba simanyi batugenda kikola tutya kuba nange okufuna kinzibuwalidde nnyo oli muzibu wa kufuna naye tujja ssaba otugonzezeemu obeere nga at least abantu abo abagala okulaba basobola cause beewuunya bagamba ebintu bino bye tunyumya bituufu si bituufu ebintu bye tuwulira ku mukulu Wamala bituufu si bituufu so njagala otunulire mu kamera eyo ogumye abantu abo nti bw'oli nnyo era ojja bafunirayo akadde babayinza olowooza nti Jomix International atulimba mukulu Wamala si bituufu oba ki baabo bannayuganda bannange mwebale kubeerayo mwene embeera etunyiga ng'ate twakava mu covid ng'era ebintu byonna byeyongedde okuba ebya bbeeyi okuba ebyobuseere naye ekyokundaba si kyekyangu oba si kyekizibu ennyo era kisinziira engeri gye tubadde tukwataganyeemu engeri gye tusiŋŋaanye bulungi abantu bange bano nga mujja ne munsinkana era nammwe munoonya nga temukola ki temundaba n'okutwaliza wamu njagezaako nnyo ofuna akadde omanyi bino ebintu obeereyo nga buli omu alina engeri gyakikayanyaamu bagamba alimba talimba naye ng'ekyamazima kiri nti olaba n'omuntu aba akedde ku makya ng'azimba ennyumba era bagamba tejja kuggwa tebajja gimaliriza naye ti nga bakulabye nga otandise okuzimba ennyumba kati kiringagaga okuba ne ka girlfriend ko bagana akazi ako nga kalungi kazi kalungi tekasobola kumwagala ate nga mubeera nako kitegeeza abamu bakaana abamu ne bakola ki ne bakkiriza naye nga yenna awulira nti ali willing okuyingira mu kino ekintu nze ndakweyamayo abantu 10 ngenda kweyama abantu 10 bokkiriza okusinkana obayingize mu kintu kino bajja kuwulira bannabwe namwe mujja bateekako mu kamera baligamba nti bannange ebintu bikola omusajja bituufu nange akasente ntandise okukalabako nange ntandise okweyagala awo endi abakulu abali eyo waliwo omukulu ali Namuŋŋoona waliwo omukulu ali mu kibuga awo Kampala mwankubidde ku masimu waliwo omulala ali emukono naawe obubaka bwo tubufuna naye njagala mube bagumu ndowooza Wamala mumwewuliriddeko agenda kubanga abafiisizaayo akadde ate mubeere nga musisinkana at least kuba abamu babadde bagamba lwaki at least tagaba ku nnamba ye ne mbagamba omusajja yatugaana ogaba contacts ze
yatugana ogaba address ze olwa security oba olw'ebintu ebimu yenga ye bwakolaki bwabimanyi nze ebintu by'obulombolombo ebyo sibigenda nnyo naye kasita abakulu bakuwuliddeko njagala okuwebaza abamalala sweet governments comment zammwe tuziraba abali e Saudi Arabia nammwe mwakoze kyamaanyi nnyo okutambuza video zaffe zino tubaagala nnyo omukulu waliwo omukyala ali awo akola ku bya boutique mukyala babiri oli Saudi Arabia omulongo babiri oyo sister wange ogamba otya kansubira oli bulungi mukulu Wamala. Yes sir. Abantu buterevu kati ku MTV Uganda bali ready okuwuliriza ekikuvaamu batubanja party eziddako naye nga tetunaba kubatwala mu maaso eri Munyanjja njagala otuzeeko Katonda emabega emyaka nga 10 emabega nga tonaba kujja mu kino ky'olimu kati obulamu bwo bwali butambula butya wali okola biki na buli kimu abantu basobole okumanya Wamala yaani obuzaale bwa Wamala enkula ya Wamala abamu bagamba ayinza okubanga yasoma nga bino ebintu akola bikole nga si yagenda mu nnyanja ayina ogulimu gwe guli ekyayika musajja wa gavumenti so Wamala yaani okutwaliza awamu Wamala Andrew Ntambi muzzukulu wa Mukalo era mbatumidde nnyo abayovu mwenna batumidde ddala abayovu nazaalibwa mu mwaka gwa 1992 November nga 25 mu ddwaliro baliyita Mengo Hospital era nakulira wajjajjange gye nakulira nensomera ku masomero ag'enjawulo nentandika obulamu bwange mpola so abantu kibalowooza nti nze oba nasoma nnyo nedda sijja kwewayiza nti nakola ki nasoma nnyo era saasoma genda wala kasita nayiga we babuuza mu luzungu nenda bange embeera enkwateko kubanga nze embeera tandika okumpisiza ddala obubi nga ntandise okusoma kubanga nze already nakula tata simukola ki simulaba mbeera na jjajjange era gwali gwa mwaka gwa 2005 ng'olwo ntandise okula ofuuka omusajja by then ayina emyaka nga 13 maama naafa maama mu kufa kati nze nange obulamu butandika okukola ki okyankalana obulamu batandika okyankalana n'empitibwa mu kusoomoozebwa mu kunyigirizibwa mu mbeera ddala embi bannange teri muntu asobola kwekyawa ng'abadde mu bulamu bulungi era mala okufiira mu mange ngenda bantwala mu kyalo bantwala era bamanye mukono ekyalo bakiyita ddungi kiriyo saidi za mukono gye nagenda netandika obulamu tandika okubeera eyo neera gye nagenda baali tebamanyi okusinzira nti saakula nabo nga tebamanyi nange sikola ki sibamanyi obulamu ne bukalubira ddala naye nabaakeera mukwano gwange nangamba Andrew kisoboka tuddeyo muki mu Kampala era natuukira wa mukwano gwange wano erubaga era bwe baba amasinga mumanyi kyaki yakayanja waggulu awo waliwo amaka malungi gate ya black awo we nabeera tandika netwasolinga nnyo netandika era bwe baba bajjukirako obulamu obwo ffe abavuukamu abatandika okusondera scrap ebyo ebimaffe twasondikira ddala nga tubiwenja nga tunoonya scrap okitegeera netunoonya scrap olwo oyingidde Kampala omulundi omulala mbadde njagala emboozi ebadde enkuta egudde amakerenda ng'enkuta omubabiro neŋŋamba omuntu ali eyo tewerabira nti tuli ku MTV Uganda Facebook page yaffe gyeri tuli live ate nga ne ku TikTok nawulidde nti omukulu yatandise obasuulirayo bu video omukulu Masembe Martin webale nnyo producer wange ebintu ebyo mbiraba bitambula nnyo ne ba viewership tulina kati nkuyanja ba viewers bonna okuva mu nsi ez'enjawulo mbaagala nnyo nakugambye nti omulongo babiri akujjukiza nti wali eri ku Ham Towers ne wali ebunamwaya alinawo boutique ez'enjawulo ate ng'onatuusiza ddala ebiteeteeyo okuva e Saudi Arabia ayagala emishanana ayagala ki byonna dresses ezakabi ez'abasiraamu zibaawo obukaaya n'ebisigadde mukulu Wamala mutandika okusonjola gundi scrap ng'olwo muli Mengo Lubaga nga tuli Mengo Lubaga yana ina mukwano gwange awumule mirembe bamuyita Isaac era yandibaddeko ng'alaba kino kyenfuuse osanga yandibadde musajja wange wa mukono gwa ddyo sookoleke tabanga yooli gwe baakusongerako n'ogamba nti agwe
nga mugenze eri ku jjinja teyali Eyaka yali Eyaka oyo kubanga Eyaka yani nandibadde nti kufuna sente empeeyo ye nandibagambye zinnemye bali mukwano gwange nnyo twatandika obulamu mpola mpola era nze njukirako abamu abamanyi essomero bayita St. Lawrence St. Lawrence eri essomero lyali ly'amaanyi neryali wano Kayanja ka Kabaka wali St. Lawrence University awo waliwo secondary by 2 2 essomero lyaliwo kati twalina waskaali twali tumitana Odongo kati munange Odongo oyo ng'atukolesa emirimu okutuba ku kitukula kyetulya yatulina omusajja we yali kumpi bali bamita Semakula nga tuva okuwenja yonna gye tusobodde okuwenja emaali yaffe tugiteeka mu kyumba kya Semakula essaawa zino nabo baana basomero kyafuuka bu apartments awo twasulira ddala n'emyaka nga 5 wabula tubeera ne Eyaka oyo Eyaka agenda ndwalako Eyaka mukundwalako ng'obulamu bufuukidde ddala ekizibu nga nange sina kyakola ne mugamba Eyaka tugenda kukola tutya nangamba nduse nga nze mbali nakye nsobola okukola ebyadda nandikikoze ne mugamba ngaki nangamba nze nawulirako ebyo ogendako mu nnyanja bangamba gundi agendako mu nnyanja olwo omulwadde ali ku ndiri tulina ssente atandika okuleetera gundi atandika ebirowoozo ne mugamba katugenda kukola tutya nangamba simanyi olw'embeera gye nayitamu ennyo ne ngamba nedda kyali wantagenda kufa nga nkola ki nga ndaba era waliwo ebbala yali okumpi awo mwami Kato by then yali manager n'ekyobusibu kye ngenda okugamba ate nawe ojja kuseka